Bannamawokota omwaka baguyingidde mu maka g'omubaka w'Omawokota Maserengeta Yusufu Nsibambi agasangibwa Buyaaya wakati mu kusanyusibwa okuva mu bannabitone ab'enjawulo ng'omubaka Nsibambi yategeeza kino akikoze okwegayirira Katonda abasobosezza okumalako 2023 abayingiza 2024 awatali kusoomoozebwa kwonna. Okusaba Katonda atuteeke mwaka omujja ogw'emirembe. Ayogedde ku kitabantu ekibadde kikudde ejjembe mu tawuni kanso y'Ekayabwe omwaka oguwedde nti kyafuuka lufumu kubanga kakati bafunye ne osso omupya. Bajjamu by'ebyokubazaala n'ebyemipiira Arsenal, Manchester naye kino eky'ebyobufuzi abavubuka n'enkyukakyuka bazeetaabemu nnyo tulabe nga tutereeza eggwanga. Ku ssaawa 6 z'ennyonyi ez'ekiro abaddewo okukuba ebiriroliro ng'akabonero ak'okusibula omwaka omukadde n'okwaniriza omujja era nga wano wabaddewo n'okusanyuka. Yo municipali y'Entenjeru mu disitulikiti y'Ebuyikwe kibadde kijjobi nga beebaaniriza omwaka omujja 2024 era ng'eno gabadde mazina wakati w'abatuuze n'abayindi abawangalya mu kitundu kino. Abayindi bagabidde abatuuze ebirabo omubadde ne pikipiki kosa firiigi okubeebaza olw'enkolagana ennungi gye balina nabo ng'ebikujjuko ne badde ku kisaawe ekya FUFA Technical Center Enjeru. Abatuuze Enjeru boogedde kusoomoozebwa kwe basanze mu mwaka 2023 wamu ne basuubira mu mwaka 2024 ogutandise olwaleero. Magule ne gutuyisizza bube mu mbeera y'enfuna mubaddemu ebintu nga birinnye ebbeeyi nnyo naye tomanya guno siyinza ofunamuko chance. Tusuubire guno mwaka kujja kutambula bulungi bambi. Ate mu disitulikiti y'Iganga abantu bakuŋŋaanidde mu kibangirizi ky'essomero erya Top Care Nursery School okwaniriza omwaka ng'eno nayo wabaddeyo okutulisa ebiriroliro. Waliwo abeetabye mu kusaba okubaddemu n'obunnabbi okuvaewo Musumba Nangoli Jimmy ow'ekkanisa ya Arise and Shine Christian Church ng'onalangiridde omwaka 2024 ng'ogw'okulaakulanya n'okusonyiwagana. Omusumba Nangoli akubiriza abantu ba Katonda okukola ennyo wamu n'okugobera Katonda by'ayagala kibasobose okutuuka ku buwanguzi mwaka 2024. Mwaka gwange is my year. Byesaasobola kukola taata wange byataakola, maama wange byataakola, famire yange byetaakola, ekyalo kyewaffe bye bataasobola kukola 2024 ngenda bikola. Kiza Peter ne Kaweesa Paul bye bakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agale.